السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خطبة عيد الفطر مبارك. الخطبة الأولى خطبين يا إيدي nkuru خطبة جنوان سي كم كتبوا في خطبة الجمعة يا سو سدلا يا سو كددلا خطبة جنا كذا نجيب نملي من أورغندا إن شاء الله. gamba الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي على وفقهر وهزم ونصر وعلم وستر وعفى وغفر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد مقدمه نكوبان بيتا مو سبيد مسمى رفوم سوالات ساسده سوالوك بتجيب برونجي تقامات الحمد لله الذي على فقهره انت أتين للزبا وبعد نقولنا مرونجي قال الله تقام الله أكبر وما كتجيب برونجي تقام الله is the great وبعد الله ياسينغا الله منني الله وقتي ومنني نيو لا إله إلا الله تريا سينزوا مدوفو كجاكو يه الله أكبر كتوندا منني كتوندا ياسينغا الله أكبر ولله الحمد الله منني إذا يناي نمتي نقولنا مرونج تقامانتي الحمد لله الذي على فقهر الله سبحانه وتعالى نقولنا مرونج جاجي أيو الله سبحانه وتعالى الذي أويو على owawa gurenyo fekahara atira nyini kubira kakambira sonti asalawo kumbira yonebe renga baba yagadde wagamba nti enkuba etonye wadde olunaku nga mwagala olunaku lwa idi mwagala musaale teryasobola kugigaana nti fakahara ye ateekawo obuteesa embeera mumbeera eitha kaharan mumbeera nti oba asobola okakabukakisa embeera ebeerewo musobola okuba nga mwagala idi olunaku lwa idi asalawo nti imaamu waabwe kamutte n'amutta ye Allah kyaba asazeewo bwe kibeera. Wahazama wa nasara oyo Allah nyini kubeera nga singa aba agenze kulwana omulwanyi namige wa nasara era omuwanguzi singa aba agenze mu lutabaalo teryasobola kubeera nga amuwangula. Wa alima wa satara oyo Allah subhanahu wa ta'ala amanya nti mumanyi nnyo wa satara era n'abeera nga ate olumanyi okumanya okwaba amanyi abiikirira. Tosobola okukola eddambi n'abeera nga akola bulungi ng'olikoze bw'oti wa satara n'abeera nga akubiikirira naye tabeerayo muntu akimanya naye nga Allah yakimanyi nti wayenze nti mu kisiibo kinene walidde Allah amanyi nti wasibye ennaku 26 naffe tumanyi nti wamazeeko ekise tulina okwebaza nti takabbala Allah nti idi mubaraka takabbala Allah minna minkum tumanyi naye wasibye Allah akkirize naye nga gw'omanyi bulungi nti nalyamu ennaku 6 naye nga Allah yakimanyi n'abeera nga akubiikirira. Waafa wa ghafara yo Allah minni kubeera nga asonyiwa n'asangulirawo ddala ezzambi era n'abeera nga asonyiwa n'abeera nga ezzambi alitekawo asobola okusonyiwa nga Allah asonyiwa naye nga mu kitabo mweriiri n'abeerawo afa ti Allah alisangulamu ddala mu kitabo naye tabeerawo naddala nti wakikozeeko yadde n'obeera nga wakoze naye n'osaba Allah nti Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna n'abeera nga akusonyiwa n'akusangulako n'ezzambi eryo. Wa ashhadu an la ilaha illallah nkakasa teryasinzibwa mutuufu okuggyako Allah subhanahu wa ta'ala wa ashhadu anna nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluhu era nkakasa nti mazima nabbi waffe Muhammad muddu era mubaka we sallallahu alayhi wasallama sawalla museeko okusasa ntibyengera n'emirembe. Amma ba'd oluvannyuma olw'okutendako Allah subhanahu wa ta'ala n'okusaba Allah asse okusaasira ebyengera n'emirembe nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون عيدكم مباركة
ويومكم السعيد البسوا الجديد واشكروا الله العزيز الحميد. تكبر الله منا ومنكم وبارك لكم في أعيادكم وأدام مسراتكم وأعانكم على ذكره وشكره وحسن عبادته وجعل سعيكم مشكورا وذنبكم مغفورا وزادكم في عيدكم فرحة وبهجة وسرورا وأعاده علينا وعليكم وعلى المسلمين في صحة وسلامة وعافية. Jamii tugamba nti ayuha almuslimun, abange mmwe abasiraamu abampuliriza, Eidukum mubaraka, Eid ey'ekitiibwa, Eid ey'omukisa, Eid mubaraka. So tahani eyo nti mbayozayoza tubaku Eid yammwe eno ey'ekitiibwa, Eid yammwe ey'omukisa. Wa yaumukum saidi, era olunaku lwammwe luno olunaku lwa kwesiima, lunaku lwa byengera. Ilbasul jadidi, mwambale engoye empya. Washkuru llahu al-aziz al-hamidi, mberenga mwebaza Allah subhanahu wa ta'ala, oyo ow'amaanyi, oyo atenderezebwa, oyo eyeebazibwa mu mbeera zonna. Mumwebaze okubeera nga abatuusiza ku lunaku luno olwa Eid. Takabbara llahu minna wa minkum, nsaba Allah akkirize ibada zaffe ffenna ze tukoze, wa minkum nammwe akkirize ibada zammwe ze mukoze. Wa baraka lakum fi ayadikum, nsaba Allah ateeke omukisa mu masanyu gammwe gano eno, mu nnaku zammwe zino enkulu, mu nnaku zammwe zino ez'amasanyu ez'okweyagala. Wa adama masaratukum, nsaba Allah afuule ateekewo amasanyu gammwe ga lubeerera, abeerenga agafula gagenderera, abeerenga Allah subhanahu wa ta'ala afuula amasanyu gammwe gagenderera ga lubeerera. Wa aanakum ala dhikrihi wa shukrihi wa husni ibadatihi, era nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga abayamba okubeera nga mumujjukira, wa shukrihi n'okumwebaza, wa husni ibadatihi n'okubeera nga mulongoosa ibada zammwe gyali, okubeera nga mulongoosa byonna byemukola nga mukola kumusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ja'ala sa'yakum mashkura, nsaba Allah afuule okutabakana kwammwe kwonna kwe mukoze nga mashkura, nga kusiimiddwa. Nsaba Allah asiime emirimu gyammwe gye mubadde nga mutoba nagyo mu mwezi guno gwa Ramadhaani. Wa dhambakum maghfura, n'ebyo byonna byemusobezza abeere nga abasonyiwa, amadhambi gammwe gonna nsaba Allah abeere nga agasonyiwa, agafuule nga masonyiwe, nga tegasangibwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga yabibasangulako dda. Wa zaadakum fi eidikum farhatan wa bahjatan wa surura, Allah nsaba ayongeremu Idi yammwe eno ey'olwaleero, ayongeremu faruha, okusanyuka, wa bahja, n'essanyu, wa surura, n'okweyagala. Nabina bitegeeza kale masanyu, nabina bigambo bitegeeza masanyu, naye tubyawula olw'okuba nti bizze wamu. Allah abeere nga abongera okusanyuka, abongera amasanyu, abongera okweyagala mu lunaku lwammwe luno olwa Eid. Wa aadahu alaina, era abeere nga alukomyawo gye tuli. Wa alaikum, nammwe gye muli. Wa almuslimina fi siha, n'abasiraamu bonna bonna fi siha, mu bulamu obw'emubiri nga tuli balamu bulungi, tewaliwo watuluma. Wa salaama, n'emirembe nga tewaliwo bituwuba bitusumbuwa. Wa afiya, era nga tuli healthy, nga tuli balamu tetulinaawo gadde akalwadde konna. Ntugamba nti ma ajmala sabaha al-Eid wama as'ada ahlahu alladhina atammu al-idda wa akhraju al-fitra wa wadda'u mawsiman 'azima awda'u fihi min hulali at-ta'ati wa karimu ad-da'awati wa salihul ibadati ما يصبرهم أن يلقوه غدا برحمة الله وكرمه. وقال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. تugamba waneno nti ma ajmala sabahu al-Eid, nti ekisinga
olunaku ki olusinga ki ekisinga okuba ekirungi nga olunaku lwa Idi oba ng'amakya ga Idi. Wama as'ada ahluhu alladhina atammu al-idda, baliwo abasinga okwesiima nga baanyiniro abo abajjuzza enaku ez'okusiiba. Wa akhraju al-fitra, era nga bajja mu maali yaabwe ne bajjamu zakaatul fitiri. Wa wadda'u mawsiman azima, era nga bawerekera omwezi oba sizoni ey'ekitiibwa, sizoni ey'ebbeeyi, sizoni esinga okubeeramu nga ya magoba. Awda'u fiihi min husnil ta'aati, era nga bawerekera sizoni eyo n'eyitwa awa n'ibadaati ez'enjawulo ng'okusiiba, okusaala, ng'okola ki, beewerekeza ibaada kusaba. Wa karimu da'awaat, n'okubeera nga bateekako edduwa oba okusaba okw'ekitiibwa. Wa salihul ibadaati, ne ibaada ezisinga okuba entukuvu, ibaada ennungi nga balongoosezza mu ibaada zaabwe. Ma yasurruhum an yalqawhu gada, ma yasurruhum, ki ekisinga okubeera nga kibasanyusa okubeera nga balusisinkana oba ng'okusisinkana olunaku olw'enkya, bategeeza mu lunaku lw'ekiyama. Ani agenda okubeera nga abasinga osanyuka oba okweyagala ku lunaku olwo olw'enkya? Olwaki? Bagenda osisinkana ku lunaku olw'enkya, al-gada huwa yawmul qiyama, birahmatillahi wa karamihi, olw'okusaasira kwa Allah n'ekitiibwa kye n'obukwatampola n'ekisa kye. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu Qur'ani, a'udhu billahi minash shaitani rajim, yagamba qul bifadlillah, bagambe nti olw'ebirungi bya Allah, wa birahmatihi, n'okusaasira kwe, fabidhalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un, nti n'olw'ensonga eyo basanyuke kale, basanyuke babeere nga beeyagala. Huwa khairu, Allah yasinga okubeera omulungi, yasinga okubeera ekirungi, mimma yajma'un, ko bonna babeera nga bamugattako bonna. Gamba nti ifrahu biidikum afrahan kathira farhatan bifadlillahi wa rahmatihi wa karimu in'amihi wa waffiru ataihi farhatan bilhidayati yawma an dalla ghayrukum wal tukmilul iddata wal tukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kama ifrahu bi'idikum, ifrahu bi'idikum, banaye mbenenga musanyuka olwa Idi yammwe eno. Afrahan kathira, olusanyuka olunene ennyo, olusanyuka oluyitirivu ennyo, mbenenga mweyagala nga musanyuka olusanyuka oluyitirivu ennyo. Farhatan bifadlillah, olusanyuka olw'ebirungi bya Allah subhanahu wa ta'ala, wa rahmatihi, n'okusaasira kwe Allah tabaraka wa ta'ala, wa karimu in'amihi, n'olw'ebyengera bye eby'ekitiibwa, wa waafiru ataihi, n'olw'ebyo byonna byabagabirira ebiyitirivu, ebiyitiridde entoomooli. Farhatan bilhidaya, n'olusanyuka olw'okubeera nga Allah yabalungamya. Yawma an dalla ghayrukum, olunaku abamu abatali mmwe lwe baabulirako, abamu lwe baabulirako Allah abeera nga abalungamya. Olunaku lwa Idi olwo n'agamba nti, Allah yagamba mu Qur'ani nti wal tukmilul iddata, nti bannaye mubeere nga mujjuza enaku, singa mujjuza enaku 30. Wal tukabbirullaha, singa muba mujjuza enaku 3 ezo mubeere nga mugulumiza Allah, nga mutakbiira, nga mutendereza Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamdu.
agamba nti walitukabbirullaha ala ma hadakumu, olwekyo Allah kyabalungamizza nakyo, kyabalungamizzaako, walaallakum tashkurun, oba oli abasinga munakola ekyokubeera nga mumutendereza Allah, mujja kubeera mubaddu abamusiima Allah subhanahu wa ta'ala. Falhamdulillahi alladhi afana wa awana wa kafana wa hadana lilislam walam yaj'alna نغدو إلى بيئة أو كنيسة أو نقف على وثن أو نجثو للصنم وإنما جعلنا برحمة منه وفضل من أمة مصطفى ومجتبى مرجومة هو أمام القرآن هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. أقام بوانين فالحمد لله الذي عافانا انتي ama tendo gona marunjiga Allah subhanahu wa ta'ala afana nikubiranga tuwobulamu wa awana nikubiranga tuyamba sobozesa wa kafana nikubiranga tumalira Allah subhanahu wa ta'ala atuwobulamu naberanga atuwa protection atukuuma wakafa naberanga Allah atumalira wahadana lilislam yani kuberanga atulungamya eri obusilamu walam yaj'alna nagdu ila bai'a natuberanga natuteka mwaba abantu abakeera obukezi mushi bai'a tegezagamba bi'a yekaro au kanisa oba bagenda mu makanisa au nakifu ala wathani oba abayimirira naberanga basinza wathani ebifaananyi au najithu lisanami oba baberanga basinza amasanamu wa innama ja'alna birahmat minhu wa fadl oyo naye wabula naye Allah subhanahu wa ta'ala yatufuula olw'okusaasira kwe n'obulungi obuva gyali min ummati Mustafa mu umma eyalondebwamu umma zonna zisigadde wamujtaba marujuma oyo umma yasubiranga erondebwa mu bantu bonna nabeera nga agisiima mu maaso ge subhanahu wa ta'ala ummati y'obusiraamu. Agamba mu Qur'an huwa ijtabana mini kubeera nga atulondayo wama ja'ala alaykum fi ddiini agamba nti byala beera nga atuwa ja'ala alaykum yabeera nga abakolera mu ddiini yabeera nga mu ddiini tateekamu ki min haraj wakalubirivu min haraj agamba nti millati abikum nabeera nga ateeka ku nkola eya taata waffe Ibrahima alayhi salaamu huwa sammaakum almuslimina min qabl oyo nyini kubeera nga atufuula nyini kubeera nga abatuuma erinnya ery'abasiraamu abajeemulukufu eri Allah subhanahu wa ta'ala min qabl oluberyebere so agamba nti Allah nyini kubeera nga atulungamya ku ddiini eno ku nkola eya taata waffe Ibrahimu oyo nyini kubeera nga tuuma obanga atuwa erinnya eryaki ery'abasiraamu min qabli oluberyeberye. So tugenda maaso gamba nti yawmu eidi yawmul atfar yafiidu alayna wa alayhim bilfarhu walbahja huwa yawmul fuqara yalqahumu bilyusri wassa'a وهو يوم ذوي الأرحام يجمعهم على البر والصلة وهو يوم المسلمين يجمعهم على تسامح وتزاور هو يوم الأصدقاء يجدد فيه مواصل الحب ودواعي القرب هو يوم النفوس الكريمة حين تتناسي أضغانها tugamba hano mu paati eno nti yawmul idi olunaku olwa idi yawmul atfaali lunaku lw'abaana bato olunaku olwo fena abakadde abato abazeeyi abavubuka lutufuula abaana bato tubeeranga byana bito yafiidu alayna lutujjuza ffe wa alayhim nabo abaana abo bilfarhu walbahja lutujjuza teluyitiza fena lutujjuza essanyu n'okweyagala omuto mukadde era buli omu abeera alwesunga
mama akasiiba wa myaka 5 n'agamba seeka Idi yaddi kati buli omu ali kwesunga Idi. Abamu bakwena okusiiba, abamu batandisa okubeera nga buli omu abeera yeesunga Idi nga atunudde waggulu anoonya Idi yaddi. Era kati buli omu abuuza seeka mwezi gwalabise, buli omu yeesunga Idi, yeesunga kulya nnyama naye ng'ate buli lunaku badde balya ennyama. Lunaku badde bali omuceere naye nno olunaku lw'abaana bato lutufuula ffenna abaana bato tufuuka biikido. Osanga oli omusajja wa myaka 5 nga musanyufu ayambadde kanzu ye, akubye akakalu ke, atambula avimba, yeeyagala Idi Mubaraka. Buli omu konna njagala buli omu ng'asindika n'emmere. Osanga abantu nga mukulu abadde alya basimati, alya mutereeza ebbere naye ng'emmere ya Idi agikubye ebifaananyi atadde ku WhatsApp, atadde ku Facebook, atadde wa Idi Mubaraka. Buli omu atimba emmere naye ng'ate buli omu emmere badde bagiryanga buli lunaku. So olunaku luno lwa njawulo nnyo, lutufuula ffenna abaana bato nga buli omu yeesunga bwesunzi, buli omu yeeyagala bweyagazi. Omu ayagala kubeera nga alaga ky'alinawo, engoye ne baziggyayo ne basabula, amakooti ne gavaayo, amajuba ne gavaayo. Olunaku lwa ssanyu olwo. Ne tugamba nti yafittu alaina wa alaikum bil farji. Gamba nti huwa yaumul fuqara, lunaku lw'abaavu, yalqaahumu bil yusri wassaa. Olunaku olwo tubasisinkana abaavu ababeera nga bafuniramu al yusri obwangu, babanguyiriza wassaa n'okubawa ku ssente. Nti n'abadde fukara omwavu olunaku olwo bamuwayo zakaatul fitiri ne bamuwa ku muceere, bamuwa ku nnyama n'afumbako n'omu abeera nga naye alyako ekigagga. So olunaku lw'abaavu, olunaku lwa buli omu kubeera ng'afuna ssanyu na bwangu. Wa huwa yawmu dhawil arhami, olunaku lwa Idi, lunaku lw'abantu ba nganda, lunaku lw'abantu ba nganda bannyini nganda. Yajma'uhumu alal birri wassila, olunaku olwo bakungaana ne babeera nga beesolonza boona alal birri wassila, nga bali beekungaanyiza ku kulongoosa wassila, nakubeera nga bayunga luganda. Buli omu osanga bali tugenda kusinkanako mu kyalo ffenna bakola meeting ku Idi, tugenda kusinkanako wali mugende mulireko wa taata wammwe oli wa maama wammwe omukulu, ffenna tugende tusisinkane waggulu ne beera nga basisinkana ne bongera okuyunga oluganda n'okumanyagana n'okubeera nga bakola ekyobusaamaanyi kye yabeera ng'agamba nti waja'alnaakum fi kabaa'ira min kabaa'ira litaarafu. Yagamba nabateeka mu nsi n'abateramu ebyo kabaa'ira oba ensi ezo n'ebiki naye nga kyenjagaddemu litaarafu, okumanyagana. Kubeera nga buli omu yabeera ng'ateeka mu nsi muno ateekamu ebika biki buli omu abeere ng'amanya munne. So kati olunaku lwa Idi lutuyambako buli omu abeera ng'amanya munne. Agamba olina abaana 6 leero n'alaba ku baana ba munno, ono y'ani, ono y'ani. So olunaku lwaki lw'abantu ba nganda nti basisinkaniramu ne babeera nga bakola ki, bayongera okuyunga oluganda n'okulongoosa wakati waabwe. Abasonyiwagana wuuno nalina kunyiigira naye kati nkusonyiye. Nti wa huwa yaumul muslimiina, olunaku lw'abasiraamu. Yajma'uhumu ala tasamehu wa tazaawuri, olunaku abasiraamu basisinkaniramu mu mbeera y'okubeera nga basaasiragana, basonyiwagana n'okulambuuliragana. Era osanga oli ng'agamba ati mbadde ndudde ogenda mu kyalo naye ku Idi ngenda mu kyalo nambule ku bantu bange. Era olugenda mu kyalo n'agamba gundi ekyaliyo gundi badde obuze mbadde eyo munnaye. Beera nga kale buli omu abeera nga buli omu munne amulaba ku lunaku olwo nga balambuliragana. Janguuka ewange saba onkyalirewo ku Idi, bambi nkuyise ewange ku Idi. Era nga abasiraamu basisinkanako, era nga balambulagana ku lunaku olwo lwaki olwa Idi. Tugamba nti wahuwa yaumul asdiqaa'i, lunaku lw'abaki, lunaku lw'abamikwano, lunaku lw'abaagalana. Yujaddidu fihim awaasul hubbi, nti bazza bujja enkolagana y'omukwano gwabwe. Abasinga obungi lunaku lwa Idi lunaku lw'abaagalana. Era abantu basisinkana, era mujja kulaba n'abaagoba abakyala babe nti genda mu kyalo osiibire ewammwe tunaba kumuwoowa, kati ku Idi ne muyise akomewo ate afumbe Idi baliire wamu bonna. So kati olunaku olwa Idi tubeera nga tukomyawo ffenna, lubeera nga luza bujja laavu.
agamba tugende olirako ewange Idi. Mukwano gwe n'agamba musiraamu nze nkuyise ewange jjanga tulirako ewange Idi. So era nga bongera okunyweza omukwano ne bazza bujja alhubbu, omukwano gwabwe ne baguzza bujja. So nammwe bannaaye bakubiriza lunaku luno tulokolamu ebisinga okuba ebirungi. Oba namukwano gwe beera ng'omukoowoola muyite mulireko wamu Idi mbeera nga mweyagala. So yawumul Idi yawumul asdiqa, lunaku lw'abaagalana yujadidu fihim awasil hubbi, bazza bujja okubeera nga bazza bujja ki omukwano gwabwe. Wadawaa'i alqurubi, n'okubeera nga banyongera okunywezaawo ki craziness abwe nga babeera nga bakumpi nnyo, banywezaawo olujegere okubeera nga bantu bakulusigere. Wahuwa yawumu nufuusi alkarima, lunaku olubeera nga emitima baleeta emitima egy'okugaba, lunaku lwa mitima kubeera nga gigaba. Hina tatanaasi adoganiha, agamba nti fatajitamiu ba'da al-iftiraaki, nti emitima gibeera nga gizza bujja oluvannyuma lw'okubeera nga baayawukana, nga waliwo obukyayi grudges wakati waabwe, beera nga bakomyawo okubeera nga babeera bumu. Watataswafi ba'da al-qadari, beera nga bakwataganako watataswafahu ba'da inqidabi, era nga bakwataganako mu ngalo, bakomyawo love, era nga baleeta friendship, tweet ne bazzaawo omukwano, basonyiwagana ne bazzaawo hubbi eyo wakati waabwe, waliwo obukyayi ne beera nga babugyawo, bakwataganako ne mu ngalo oluvannyuma lw'okubeera nga babadde bayawukana. Huwa yawumu min sha'airi l-Islam, lunaku mu nnaku ez'ebitiibwa oba ennaku eziraga obukulu bw'Obusiraamu. Min sha'airi l-Islam, ebanga bendera y'Obusiraamu, fulaga y'Obusiraamu, lunaku olwanikiramu lubeera nga luteeka Obusiraamu ku ntikko, lubeera nti Abasiraamu gye bali mu nsi okulengera Abasiraamu nga bali mu kisaawe basaala. Gamba nti yawumul farhu bifadlillahi wa tawfiqihi li abdihi, lunaku lwa ssanyu olw'obuyengera bya Allah oba olw'obulungi bwa Allah n'okusaasira kwe n'okubeera ng'ayambako eri omuddu we. Nabbi yagamba nti lissaimi farhataani yafurahuhuma idha aftara fariha bifitrihi wa idha laka rabbahu fariha bisawmihi, mutafakun alayhi. Hadith nabbi yagamba nti olunaku lwa biyengera by'Abasiraamu, lunaku luwanika nnyo ekiyengera ky'Obusiraamu, embeera y'Abasiraamu. Kisooka lunaku lwa ssanyu. Nabbi yagamba nti lissaimi, eri omusiibi, farhataani, alina ensanyuka za mirundi ebiri, yafurahuhuma, zaasanyuka nazo mu nsi muno. Agamba nti idha aftara fariha, singa aba asiibula olunaku lwa Idi olwo omusiibi yenna asanyuka olwa fitiri eyo olw'okusiibuluka okwo, osanga buli omu nga musanyufu, yeeyagala, atambula waggulu alinga Arsenal awangudde omupiira ng'awanise ebbango nga yenna yeeyagala. N'agamba nti wa idha laka rabbahu, ate waaba asinkanye Allah we omulezi we, fariha bisawmihi, era asanyuka olw'okusiiba kwe. Hadithi mutafakun alayhi. Tugamba nti Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamdu. Tugamba amazidde bivunula. Tugamba nti inna hadhihi ni'ama أو ربانية والعطايا الإلهية التي فيها تتقلبون وعليها تمسون وتصبحون وبها تغضون وتروحون توحيد وإيمان، أمن في أوطان، وعافية في الأبدان، والسعة في الأرزاق. جمعكم ربكم بعد الفرقة، وكثركم بعد القلة، وأغناكم بعد العيلة، وأمنكم بعد الخوف. نعمة إلهية عظيمة، والشكر الله جل في علا هو الحافظ لهذه النعم الموجودة، هو الجالب للنعم المفقودة. Agamba nti inna hadhihi ni'ami, mazima ebyengera bino bye tulimu waleero ni'ama arabaniya,
ebyengera biva eri Mwenyezi waffe Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ataya ilahiya, n'ebyobulamula by'abaatuwa bye tufuna ebyengera okuva ebyo ebyengera biri ilahiya bya butonzi Allah katonda waffe. Era Rabbaniya Omulezi waffe Allah awalodi tuba n'ekigambo ilahiya katonda waffe, omulezi waffe, omutonzi waffe. Allati fiha tatakallabuna, ebyo ebikyukakyuka. Agamba nti wa alaiha tumsuuna tusbihuna, ebyo byetubeera nabyo mu kaseera awo, obudde nga buwungera n'obudde nga bukeera, nga bukeera ku makya. Agamba nti wabiha tagudduuna wa taruhuuna, ebyo tubeera nga tulunkanira tunoonya era nga tusuubira emitima gyaffe nga gyo gyagala nga tugisuubira nga tubyesunga. Tawhidu wa imaani, era nga mulimu okubeera nga twawula Allah subhanahu wa ta'ala n'okumukkiriza. Amnu fi awtaani, emirembe mu nsi yaffe oba wetuwangaala mu byalo byaffe. Wa afiyatu fil abdaani, n'obulamu mu mibiri gyaffe. Ebimu ku byengera Allah byatuwa ku makya n'olweggulo, byatuwa entokomooli nga takendeeza, nga bikyukakyuka mu budde bwa ku makya n'olweggulo Allah atuwa. Wa afiyatu fil abdaani, n'okutuwa obulamu mu mibiri gyaffe. Wa saati fil arzaaki, n'okutugaziyiza mu byensimbi, mu riziki gyatugabyabira nga Allah agigaziyaamu. Jama'akum rabbukum ba'da al-furqa, Allah abeera nga abitukungaaniza oluvannyuma lw'okubeera nga abisaansaanyiza byebulabula nabeera nga ate abitukungaaniza n'abitukomezaawo. Wa kaththarakum ba'da al-qilla, nabeera nga abituyinjiwakiza oluvannyuma lw'okubeera nga bikendedde wamuva bikendedde, Allah nabeera nga ate abitugaziyikiza. Wa aghnaakum ba'da al-aila, nabeera nga Allah abitugaagawakiza, abeera nga Allah abagaggawaza oluvannyuma lw'okubeera nga mubadde baavu. Wa amanakum ba'da al-khawfi, nabeera nga abawa emirembe, abawa okubeera nga muli bagumu oluvannyuma lw'okubeera nga mubadde mu kutya. So Allah bw'atyo abeera nga tusasula ebyengera nga bikyukakyuka, ebiseera ebimu byakola ki, byakutya, so nabeera nga aleeta emirembe ne mutebenkera. Ni'mal ilahiya azima, byengera bya butonzi biva eri Allah subhanahu wa ta'ala ebinene nnyo. Washkurullahu jalla fi ula, mwebaze nnyo Allah subhanahu wa ta'ala yaguumira wa waggulu ennyo, ali waggulu eyo. Huwa al-hafidhu li hadhihi ni'am al-mawjuda, oyo Allah yennyini kubeera nga atukuumira ebyengera ebyo tulabako olwaleero luno eno, ng'ekyengera ky'obulamu mu mibiri, ekyengera ky'emirembe mu nsi yaffe Uganda, tewaliiwo ntalo, tewaliiwo Allah yatukuumira ebyengera ebyo. Huwa al-jalibu li-ni'am al-mafquda, era Allah subhanahu wa ta'ala yennyini kubeera nga n'ebyo byonna byonna ni'ima ze tutalabako n'eze tutalabako gyonna Allah yennyini kubeera nga akola ki, azituwa. N'agamba nti waliyahdhari al-muslimu yatajawaza fi yawmi al-eidi au fima ba'dahu, abasiraamu mbeewaza mbeekesa, waliwo takibiraati Allahu akbar naye ezo buli omu azitegeera. Waliyahdhari al-muslimu, abasiraamu mwena mbeewaza yatajawaza fi yawmi al-eidi au fima ba'dahu, okubeera nga mubuuka ensalo oba ekigero, okubeera nga mwonoona olunaku luno olwa Eid oba olunaku olugenda okuddirira, mubadde musiiba nga muwaayo, muli bagonvu, mwagaliza, okubeera nga mwonoona, okubeera nga mubuuka ensalo mu kusanyuka ne mugenda bagamba nti omwezi mulaba nga nsiibye, leero ka ngende nywemu champagne oba bbiya, obeere ng'osanyuka na mwenge, okubeera ng'obisayuka ku biri haraamu. Amaze mwezi mulaba nga sigulaayo malaaya, leero ka nguleyo babiri oba basatu, n'obeera nga gw'okusiibuluka ate obuuse hududullah, n'obeera ng'ogenda agulayo bamalaaya. Agamba nti ma haddahu Allah, obeera nga mubuuka ensalosalo ku ebyo Allah byabeera nga abakomako. Allah yagaana obwenzi, n'agamba nti yenna yenna akola ebintu ebyo nabeera nga ayawukana ku ebyo agamba nti singa omuntu yenna akola ebintu ebyo huwa al-mu'tadiina, abeera mu bantu baki,
abalumbagana ensalo ze, abeera nga abantu boononefu abajeemu. So kati naawe nobeera nga singa Allah amaze osiibuluka nobeera nga atoddamu kwonoona, obeera nga odda mu bintu byabeera nga agaana, agamba nti fayahdimu ma banaahu fi Ramadan, nobeera nga byonna byonna byewazimba mu Ramadan obyonoona. Obadde osiiba ng'onoonya mpeera zo omaze ozikungaanya, ate ku nkomerero ya yaumul Idi yennyini ku lunaku lwa Idi nobeera ng'oyonoona, nobeera ng'osansula byonna byobadde ozimba n'obyonoona ku lunaku luno olwa Idi. N'agamba nti waliyakun fi wajhika fil Idi wa ghairihi nuuru taa wa sammatul ibada. Nsaba obeere ne ku kyenyi kyo oluvannyuma ku lunaku luno olwa Idi n'ennaku zonna endala za Idi, obeere ng'olina nuuru taa, olinaku ekitangaala ky'obugonvu, ekitangaala kya ibadaati, wasamtul ibada, n'akabonero kaki k'okusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Wal muslimu kama yatasilu bi rabbihi ibadatan wa shukran fa innahu yatasilu bi khalqihi mahabbati wa ikha wa lutfatu wa mawadda. Wal muslimu, era omusiraamu wenna, kama yatasilu bi rabbihi, nga bw'abeera nga yagatta ibadati wa shukura, okubeera nga ibaada abeera nga agetterako n'okubeera nga asiima, nga Allah yagatta wakati wa ibaada nti okola ibaada Allah asiima. Fa innahu yatasilu bi khuluqihi, era bw'atyo abeera nga agatta wakati w'empisa z'omusiraamu gwe mahabbati wa ikha, okubeera nga oteekawo okwagala, wa ikha n'oluganda eri abasambani, wa lutufa wa mawadda, n'okusaasira ng'olinamu omutima gwe lutufa, kubeera omutima gwakisa kwatampola, wa mawadda ne laavu nga yawaggulu eri basiraamu banno. Allah agamba mu Qur'ani nti walmu'minuuna walmu'minaat ba'duhum awliyaa'u ba'di ya'muruuna bilma'ruufi wa yanhawna 'anil munkar wa yuqiimuuna as-salaata wa yu'tuuna az-zakaata wa yutii'uuna Allah wa rasuulahu ulaa'ika sayarhamuhum Allahu inna Allaha aziizun hakiim. Aya agamba nti Allah agamba nti walmu'miniina, mazima n'abakkiriza abasajja, walmu'minaati n'abakkiriza abakyala, ba'duhum awliyaa'u ba'di, nti mazima wakati waabwe bokka na bokka ba mukwano nnyo, babeera nga bakulusegere nnyo, babwoya banfanfe. Ya'muruuna bilma'ruufi, balagira empisa ennungi, wa yanhawna 'anil munkar, nabeera nga ate baziyiza emize emibi. Abantu abo beeziyiza, gundi tokola bw'oti, Allah takyagala ekyo, gundi kola bw'oti, bambi saala. N'agamba nti wa yuqiimuuna as-salaata, era abakkiriza abo abooluganda abaagalana ab'omukwano abanfanfe, yuqiimuuna as-salaata, bayimirizaawo esala, wa yu'tuuna az-zakaata, nabeera nga batola ne zaka mu maali yaabwe, wa yutii'uuna Allaha wa rasuulahu, era bagondera Allah n'omubaka we, ulaa'ika sayarhamu Allahu, ebo Allah bagenda okubeera nga asiima, inna Allaha aziizun hakiim, mazima Allah aziizun, Allah w'amaanyi, hakiimun, Allah mulamuzi, Allah wakakensa, mugezi ntakola nsobi. Nembagamba nga maliriza nti fakuunu fi idikum kama amara maulaakum, nti mubeere ku idi yammwe banaye, mubeere mu idi eno, musanyuke ku idi yammwe eno nga we yabeera nga abalagira mukwano gwammwe abaagala omulabirizi wammwe gye muli. Ba'dukum awliyaa'u ba'di, mubeere nga muba baaluganda, mubeere nga muba baamukwano, mubeere nga muba basaasiragana wakati wammwe eri munne, buli omu abeere nga ayagaliza munne ekirungi, mweyagale mwekana mweka nga yabeera nga abalagira Allah subhanahu wa ta'ala. La tanaalu rahmata minhu, mubeere nga musobola okufuna okusaasira okuva gy'ali, wa fadla, n'ebirungi oba n'ebyengera okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Laman tafaqqadu ikhwanakum wa jiranakum, tafaqqadu ikhwanakum wa jiranakum wa karabatikum wa dhawi arhamikum wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Tugamba wano tafaqqadu, mubeere nga mufaayo nnyo,
birenga tatabba'u menga mugoberera nnyo akhwanakum baganda bammwe nganda zammwe wajiranakum n'emirirano gyammwe wakarabatikum n'ab'okumpi nammwe ab'oku lusegere gye muli oba ab'endyo zammwe kigamba ba nasili abaki family members nasabu wa dhawil arhamikum n'ab'enganda zammwe nabbi yagamba nti waman kana fi hajati akhihi yenna ayingirawo abeerawo mu bwetaavu bwa muganda we kana allahu fi hajatihi ne Allah naye abeerawo mu bwetaavu bwe tugamba nti wasadaka ala almiskina sadaka n'okusaadaaka eri abamasikini sadaka wa ala dhawi rahima thanatani wabula ate bw'osaadaaka eri abantu abooluganda bennyini ab'enganda gy'oli ofunamu empeera za mirundi ebiri sadaka wasilla ofunamu empeera y'okubeera ng'osaadaase sadaka eyo ofunamu empeera wasilla n'okuyunga oluganda rawahu at-Tirmidhi wa ghairihi hadithi ya reporting Tirmidhi ne bana bala judu bil qulubi as-safiya wadda'awati as-sadiqa والنوايا الصالحة فعلى قدر النوايا تكون العطايا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا singa Allah bamanya mutima gwe kirungi en Allah bw'atyaba birungi singa mumanya Allah amanya mutima gwe mulimu akalungi ne Allah bw'atyakuba birungi so mbere nga mutukuza judu kurubukum safia nga mutukuza mitima gyammwe fenyo mitima gyammwe nga mugifuula mirungi wadda awati as-sadiqa mbere nga mutuusa mukoola enkoola esinga okuba ennungi y'amazima Allahu akbar Allahu akbar الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد خطبة سوكا nekoma oleno khutube yokubiri eno ndowooza nyongeremu ku speedi tumalirize mangu jasi ebigambo ebyempandiise byonna mba njagala nembikuyitiramu kati gw'osamalize nolaba osoma ebintu maalumaati nogafuna n'obifunza nolaba engeri kaifa tabligu ila muslimina ngeri gyogenda kuba ng'obituusaamu eri abasiraamu abagenda nga bakuwuliriza so khutba yokubiri tugamba Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahi alhamdu alhamdulillah mu'idil jam'ah والأعياد وجامع الناس إلى يوم الحشر والتناد والصلاة والسلام على عبده ورسوله المفضل على جميع العباد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعوانه وسلم تسليما كثيرا أقول مقدمة دين تقامات أما بعد ولبني مريبيون ألا فاتقوا الله عباد الله اتقوا الله ربكم أطيعوه ولا تعصوه واحمدوه على ما من به عليكم واشكروه كونوا له على ما يحبه يكن لكم فوق ما تحبون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون تقام عباد الله أما بعد oluvannyuma lw'ebyo ala abaayemmwe abampuliriza fattakullaha ibadallah mutyenyo Allah subhanahu wa ta'ala baddu ba Allah wa jami'u nasi ila yawm itakullaha rabbakum mutie Allah omulezi wammwe atiuhu wala ta'suhu mumugondere wabula temumujemeranga wahmaduhu ala ma manna bihi alaykum washkuruhu mwerenga mumugurumiza mumutendereza olw'ebyo byabeeranga abagabirira era gyemuli byabagabira gyemuli washkuruhu era mumwebaze wahamduhu mazeho kunu lahu ala ma yuhibbu mubereni Allah mubere ku Allah subhanahu wa ta'ala kwebyo byonna mwagala yakun lakum fawqa ma tuhibbuna
Allah ajja kubeera nammwe mubeere Allah ku ebyo by'ayagala, mubeere ku ebyo Allah by'ayagala, mwekuumire ku ebyo by'ayagala Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ajja kubeerawo n'okusinga ku ebyo bye mwagala. Agamba Allah mu Qur'ani nti inna Allaha ma'a alladhina taqaw walladhina hum muhsinun. Mazima Allah subhanahu wa ta'ala abeera wamu n'abo abantu abamutya, wamu n'abo abantu abalongoosa. Allah aba n'abantu abo. So mu mbeera zonna gwekola bukozi bya Allah, Allah ajja kubeera naawe mu mbeera zonna. Tegeeza nti kola bukozi Allah byakulagira, beera ku ebyo Allah by'ayagala. Saala, siiba, kola sadaka, kola buli Allah ky'ayagala, wabula mu mbeera zo zonna ne Allah ajja kuyuwirawo omubiri. Muyiirewo ku bibye ne Allah ebibyo ajja kubeera ng'ayiwawo omubiri. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamdu. Ibadallah, inna shahrakum qad rahala. Inna shahrakum qad rahala. Wa Ramadan qad afala. ولا منتهى من صالح العمل فلا تغلقوا مصحفا ولا تمنعوا رغيفا ولا تحرموا محتاجا ولا تقطعوا إحسانا ولا تهجروا صيامه ولا تتركوا قيامه وأديموا تدبركم لمن لا تغيبون عنه ما أحسن الإحسان يتبعه الإحسان وما أقبح العصيان بعد الإحسان. سبحان الله. Tugamba nti inna shahrakum qad rahala. Mazima omwezi gwammwe gutambudde mugugenze. Mazima omwezi gwammwe gwa Ramadhan gwe gugenze. Wa Ramadan qad afala. Ramadhan yiye egenze eweddeko. Wala muntaha min salihil amali. Wabula temukomyangawo, temuzikiza mukola emirimu emirungi min salihil amali. Temubeeranga mulekerawo okola emirimu emirungi. Fala tughliqu mushafan. Era bannaye temubiika ku Qur'ani omwezi gugenze n'ogamba oti kati nze ebyokubeera nga nsoma Qur'ani ne mu Ramadhan eweddeko obeerenga Qur'ani ogibiikako. Agamba temubeeranga mubiika ku Qur'ani, temubiika ku Qur'ani. Wala tamna'u raghifa. Kati temubeeranga muziyiza okubeera nga muwa ku bantu omugaati, okuliisa ku bantu. Wala tahrimu muhtaja. Temubeeranga mulekeraawo okuyamba ku beetaavu. Wala taqta'u ihsanan. Temubeeranga mukutulawo okubeera nga mulongoosa eri abantu. Wala tahjuru siyama. Bannaye temusenguka okusiiba. Tukyalina okusiiba okulala. Tulina siyamu 6 min Shawwal. Okusiba ennaku zino 6 eza Shawwal. Tulina siyamu al-ithnain wal khamisi. Okusiba olunaku lw'Emande n'Olwokuna. Tulina okusiiba yawmul Arafa. Yawmul Arafa eryawo. Tulina okusiiba ayyamul biidi. Okusiiba ennaku enjeru. Bannaye temubeeranga musenguka okusiiba. Temusenguka okusiiba. Wala tatruku qiyama. Era temulekaawo okubeera nga munyumirirako ekiro okusaala. Tukyalina salaatul layli zikyaliwo, tubeere nga twongera okusaala. Tugamba nti ma ahsana al ihsana yatba'uhu al ihsana. Bannaye bulungi kyobusinga obulungi obugoberezeddwako obulungi. Kirungi ki ekisinga okubeera nga gwe oluvannyuma lw'okukola ekirungi omaze okusiba mwezi gwa Ramadhan n'ogoberezaako ate ekirungi okusiba nnaku 6 n'obeera nga obadde osaadaaka okusiiba kuwedde, n'obeera nga ate oyongera kuliisa abantu wadde nga okusiba kumaze okuggwako. N'agamba nti kirungi ki ekisinga okubeera nga obulungi ate obugoberezaako bulungi. N'engamba nti wama akubaha al-isyan ba'da al-ihsan. Ate kiki ekyasinze okuba ekibi ng'okubeera nga obujeemu bwe bugoberedde obulungi. Obadde musajja mujumbize wa jama
ng'osala ku muzigiti buli swala ya jamaa, obeera ng'osaadaaka osiiba osaala Ramadhaani olugenda ate n'ogobezaako isiyaani bujeemu, n'obeera ng'ogaana okuddamu Ramadhaani yaweddeko, n'obeera nga tokyadda mu muzigiti, tokyasaadaaka, tokyasaala, tokyasiibako yadde ennaku enjeru, n'obeera ng'ogobezaako isiyaanu, bubi ki obusinga obwo? Gamba nti waman sama Ramadhaani thumma atba'ahu sitta min shawwali kana kasiyaamu dahari. Hadithi Nabi yagamba nti waman sama Ramadhaana, nti yenna asiba mwezi gwa Ramadhaana, thumma atba'ahu sitta, oluvannyuma n'agobezaako ennaku 6 min shawwali, mwezi gwa shawwali, kana kasiyaamu dahari, abeera nga asiibye omwaka mulamba. Waman ata minkum fi hadha al-yawmi min tariqi falyarji'u min tariqi ukhra. Era n'abasiraamu, faman ata minkum fi hadha yawm min tariqi, yenna azze nga ayitidde mu kkubo nga lino eno, falyarji'u min tariqi ukhra, kirungi abeere nga addayo mu kkubo ddala. Singa oba ogidde mu kkubo lonna lyoba ogiddemu ng'ova ewaka kujja kuno lwa Eid okusaala, falyarji'u min tariqi ukhra, kirungi abeere nga addirayo mu kkubo ddala, beera ng'okwata kkubo ddala. Inni tayassara lahu dhalika, singa kiba kikwanguyiridde gy'oli, nga singa oba olinawo okwekkubo eddala osobola okuyita n'obeera ng'otuuka ewaka, obanga osobola okubeera ng'olina ekkubo, waliwo abantu abamu balina kkubo limu eryo, naye singa oba osobola okufuna ekkubo eddala, beera nga weeyiiya obeere ng'oyita wala okuddayo ewaka. N'agamba nti iqtidaa'i binabiyina wa qudwatina Muhammadin salawatullahi wasalaamuhu alayhi, nga tugoberera oba nga tussa mu nkola nabbi waffe Muhammadi oyo, nga tugoberera nabbi waffe wa qudwatina, era n'okubeera nga tugoberera ekyokulabirako kyaffe ekirungi Muhammadi oyo, Muhammadi salawatullahi wasalaamuhu alayhi. Saballa okusaasa kwa Allah n'emirembe gibeere ku ye. Allahu akbaru, Allahu akbaru, la ilaha illallah, Allahu akbaru, Allahu akbaru, walillahi alhamdu. Natumaliriza, bushrakum ya man qumtum wa sumtum, bushrakum ya man tasaddaqtum wajtahadtum, faqad dhahaba at-ta'ab وزال النصب وثبت الأجر إن شاء الله. تكبر الله صيامكم وقيامكم وأعاد عليكم هذه الأيام المباركة أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وأنتم في صحة وعافية وحياة سعيدة. اللهم تقبلي مساعينا وزكاها وارفع درجاتنا وأعليها. اللهم أعطنا من الأمال منتهاها ومن الخيرات أقصاها. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا يا أرحم الراحمين. Otumaliriza jesi ngamba nti bushrakum, mbasanyusa ya man qumtum wa sumtum, mwena abayimiridde ekiro nga musaala n'ababadde nga basiiba. Bushrakum ya man tasaddaqtum, mbamuliraga essanyu mwena abadde nga basaadaaka, wajtahadtum, era nga balafuubana. Fakad dhahaba at-ta'abu, nti mbasanyusa nti bannaaye okukowa kugenze. Wazaala nasabu, era bannaaye obukoowu bwonna ebizibu biweddewo. Wathabata al-ajru insha Allah, wabula empeera yaffe maze okakata, empeera yaffe kakaseewo mu maaso ga Allah insha Allah. Abana abasimidde nyawa dua, takabbara siyamakum wa qiyamakum, Allah abeere akkiriza okusiba kwammwe n'okuyimirira kwammwe ekiro. Wa aada alaykum hadhihi al-ayyam al-mubaraka, Allah abeere nga akomyawo ennaku zino eno gye muli, ennaku zino ez'ekitiibwa, awaman adida, mu myaka ababongere emyaka miyitirivu, wa azminat madida, n'ebiseera biyitirivu, wa
antum fi sihha era nga mmwe mwenna mukyali balamu bulungi wa afiya era nga muli health temunnaako bulwadde bwonna, wa hayatan saida n'obulamu obwokwesiima, obulamu obwesiima obulungi. So awo dduwa awo kabali musanya tuwandireera awo era amaliriza. Allahumma a'izza al-islam wal muslimin wa adhilla ash-shirki wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wa addim ala hadhihi al-bilad amniha wa rakha'aha wa izzaha wa istiqraraha wa sa'ir al-bilad al-muslimin ya rabbil alamin. Allahumma وفق إمامنا ووالي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى وخذ به للبر والتقوى وأصلح له بطانته ومتئه بصحة والعافية واحفظه من كل سر وسوء يا رب العالمين. اللهم وفقه ووال أهده لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر بهم دينك وأعل بهم كلمتك واجعلنا وإياهم من الهداة المهتدين يا رب العالمين. اللهم وفق جميع ولاة الأمور المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فارج هم الهمومنا ونفس قرب المكروبنا وقضي ديني عن المديننا واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلوا اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. أخوكم في الله إبراهيم وكنتو أنتونيو. Namba ya simu yawe 0756 hutuba eno yakomperingibwa muganda wammwe mu ddiini, muganda wammwe Ibrahim Muhammad Kintu Antonio, abasinga omunyamanyi Sheikh Antonio. Nyina okubeera nga atunga omusomo ogwo bulungi nnyo era nyina okubeera nga atusako amaloboozi gano eno. Nsaba Allah ffenna atugase nago. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah.